Wolokoso Exxon Northwest Muji Ibrahim Kasage Manyagange yasagenda for Uganda tusinzira Kampala Uganda East Africa Waleva eranga olunaku olwaleero tusinzidde wano ku luguudo lwa Express Entebbe Express nga kotadde ne Northern Bypass. Embeera gy'oli mu kulabaawo y'embeera y'okuba nti abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda okusinzira mu bitundu ebyenjawulo district ezikunukkiriza 7 awo ba representative of course saabasawo bonna bati ba representative nga bona agamba nti kati ba RDC ba president mu district zonna kati ba RDC b'abasawo b'ekinnansi districts 7 bakuŋŋaanidde awo okujja okukwasa omukyala Sylvia Namutebi office mu butongole era nga nkugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh omusiraamu atulaba kansooke n'edduwa egamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Eno sitole mbadde nino gikubira edduwa eyo gye tugenda okuyingira ffe ng'abasiraamu okusooka n'edduwa osabe Allah akusobozesa okuvuga fayire egguke bulungi. Kasooke nkwe kufiirwa owulire embeera so owulire ku mbuutu owulire mujaguzo owulire okulanya owulire biki owulire engoma eŋŋanda ebitigguka ng'eri mukanga bw'olaba embogo ng'efubutuke mu kisaka okudda ku lukalu owulire emmindi abaana bafuye emmindi wano omanyi bwe twali tusoma tugamba nti ebire ebikola enkuba babiyita nimbus clouds kati bano abaana bafuuye emmindi ne zikola nimbus clouds obudde ne bubindabinda enkuba neyagala okutonya. Wolokoso Exxon Northwest Muji sooka ofune ku mbeera eno. Alright, nsuubira ogiwulidde embeera naye nga bano abaana bakomoose emmindi waliwo gwendabye n'emmindi ya mitwana ng'era afunye n'ettabi erigiwaniridde bweti ng'emmindi bagiwaniridde buwanirizi naye nga ebintu ebikwatagana n'obusawo bw'ekinnansi mu ggwanga Uganda ababikkiririza mulaja upon yourself naffe abasiraamu tubagamba nti assalamu alaikum tusaba Allah abateremu obwangu naffe natuteramu obwangu nga tuvuga fayiro yaffe buli omu waakusinkana omutonzi mu maaso g'omutonzi buli omu annyonnyole ku lulwo wekka. Nkolimira nnyo abantu abasalira abantu emisango gy'obeera mwe bakatonda mukola kibi mbalaba ne ku mukutu wano amugamba shaitani you don't have the moral authority okusalira omuntu omusango. Tuli mu ggwanga Uganda awali embeera abagamba nti freedom of worship, freedom of speech, freedom of association, freedom of wadde freedoms ezimu zaakubwa engwala in one way or the other. So embeera eriwo yeeyo. Waliwo akabinja k'abakyala abeemulugunyiza wansi awo mu comments previously nga bagamba Ibra tulina abakyala baffe no tujja bitunulira batolwa tutunulira embeera eri wano nga omukyala Mama Fina akwasibwa office eno olwaleero wano esangibwa ku bypass wano ebusega okulira n'akatala akapya era nga office eno amazima go gali nti ebadde yasenga kulannama ng'omwami amanyiddwa nga Kapompo yagikwasa senga kulannama. Omwami Kapompo y'omwoyo nnyini ttaka n'akabangirizi kano kooli mu kulaba avuddeyo n'agimuggyako mu butongole naye ng'omukolo gutandise ssaawa 4 ez'okumakya era nga Mama Fina aleeteddwa booda ezikunukkiriza mu 2 nga zimuwerekedde nga balina amatabi era nga bazze beera ekkubo bakube embuutu bajaganye bakube ng'ombe piipi nga bw'omanyi embeera y'abaana ba booda oba abaami ba booda abantu babayita abaana ba booda naye nga bantu bakulu. So batu ssaawa 4 zennyini Mama Fina abadde atuuse
era nga bw'atuuse bw'ati kubadde kusagambiza kujaganya kukuba nduulu kola ki kunyumirwa nga bw'olaba kati. Thank you so much. Eranga Mama Fina straight away atwaliddwa mu tent n'atuuzibwa mu ntebe ng'omugenyi omukulu of course president w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda. Eranga mu mbeera eno embeera gy'oli mu kulaba essaawa eyo abantu ab'enjawulo banyumirwa bakuba zimujaguzo abantu bali mu kunyumirwa bafuwa emmindi abagifuwa abeegaaya abanywa abanyumirwa kwegamba embeera ya kusanyuka kunyumirwa wano ne wali. Guno mulundi gwa kusatu oba gwa kubiri nga Mama Fina akuba kulannama egoolo 2-0 ate amukubira ku waka. Abategere b'omupiira mu manchi entegeeza bakubira waka goolo 2 gye biggwera gubanya boddayo ku litaani leege abagoberera emipiira mugimanyi naddala Champions League. Yasooka n'amukuba goolo 2 ewalusi ku lusozi mu Luweero district yamukuba 2-0 azimukuba first half. Second half yagenda okuggwako nga kulannama ayinamu red 2 nga asabye n'okuwummulamu. Ne tumanya nti kati awo kanywedde akagoba. Ne tugamba awo omupiira tumatidde. Tutuno tuli Busega. Biddewo 4-0. Era kulannama asabye substitute mu half esooka n'agamba nti nze mpanise mu nte. So abasawo abakunukiriza mwana basaze eddiiro nga bava mu kiwayi kyakulannama ne basala okudda mu kiwayi kya Mama Fina. 40 nga balina emisambwa 100 ku byamwawo olabe abantu 40 n'emisambwa 100 ku buli muntu. Sije emisambwa 40 ku mitwe gy'abantu. Allah Uganda Zabu. Walokoso Exono Stress Muji Ibrahim Kasa as usual. Wendine Idris Lukwago, Tony Senabria, Chiza Clement ne Daniel Mugoya. Wetulo kulaba mutambula bulungi. Emisambwa emitwale 4 gyoli mu kulaba awo. Awaliwo emisambwa emitwale 4. Kati bale emisambwa egisigaddeyo. Ye Mama Fina ng'omuntu nali nyumyako n'abamu ku bali close to ye ng'omuntu n'angamba nti ekitono nnyo ye alowooza aliko emisambwa emiliyoni 1. Kale singa ziba sente nga nzaazirina awo mba mugagga muvundu. Emisambwa miliyoni 1 waliwo n'egitakola ng'egimu giri awo giri mu holiday kuba kati miliyoni 1 bwajjako gumu ne gutabaala bakulannama engwala bwajjako gumu bajjumba engwala asigaza emiliyoni 9 n'emitwalo 98 gy'emisambwa gy'abasigazza. Nga nkujjeeyo eyo nsaa nnyo kulondoobereza nnyo. Kasooke nkuwa ku speech ya Kapompo nyini ttaka lino nyini kibangirizi kino nga nnyonnyola engeri kulannama ya nkwotinga Kapompo. Kapompo agamba kulannama mufere. Mu Luzungu yabeera koni woman. Oba mu Luzungu taliyo. But I know omusajja abeera conman, omukazi abeera con woman. Tugende nacho, let me invent my ideology and a new dictionary. A con woman kulannama. Okusinziira ku mwami Kapompo bino si byange. Kapompo mu bigambo byagamba nti kulannama yasibiza abantu basale n'atazibawa n'abasubiza ebintu birala bingi nnyo. Era Kapompo mu bigambo bye ayongerako n'agamba nti kulannama abadde aliisa abantu ennyama enkaafu. Era mu bigambo bye Kapompo ayongerako n'agamba nti okuva ne leero alabula kulannama taddamu okusaalimbira wano ajja kufuna obuzibu. Mu bigambo bya Kapompo kamukuwe
owulire Kapompo nga yeeyogerera mwennyini because omuganda agamba nti Lubale w'omulamu tasamirwa naye nga nyongera okujjukiza nti tuli ku Wolokoso Extra North West Miyugi Ibrahim Mukasa gemanya gange tutunuulira abatutumufu n'ebikola amawulire mu ggwanga Uganda obeera awo ne weebuuza mbu kati bino oleesa byaki muganda wange no gitwale nti eringa restaurant oba hotel anaali obutiko tabuuza balya nkoko nti enkoko baafumbye yaki gw'ojjamu kikuyisaawo n'okkirira naye nga mwenna bafanzi baffe thank you so much large upon yourself muli b'amaanyi nnyo era nga Kapompo ayongeddeko n'akakasa nti waliwo okufera kulanama kwe yafera nga ayita mu mbeera y'okukola sako katufune Kapompo tukomewo tovaawo bali kujja mukyo mbasaba muwulirize ebigambo bino n'obwegendereza olunaku olwaleero nze naluwandiise dda mu ddayala yange nti eggwanga lizze engulu eggwanga lizzeewa nga bulijjo olweyo olukadde weebale kutegeera nsonga Maama Fiina abadde ampulira luuyi eri ewa Ssenga Kulannama naye nga bulijjo tosobola kumanya muze gwa mukyala nga tannaba kufumbawo musezi oba si musezi naye mukyo bw'owangaala naye ogenda okuzuukuka ng'eyabadde mu buliri yafulumye dda ekidirira okola ki omuzzabuza mu bakadde be nti genda olannamire mu bakadde bo va mu maka gange baganda bange tukkirize nti Kulannama nze mbadde ntambula naye olw'obulimba obukuusa obukumpanya obunanfuusi haramu haramaini nze nkomyewo eka ewa maama Fiina mukadde waffe atulere obusawo bugende mu maaso nga tuli kitole atubadde eruuyi eri ebaddeyo omukyala Kulannama ne bbaawe Ejjumba Lubowa Ligaweesa naye ng'ekigendererwa kyabwe kya ddiini yaabwe gye sisobola kuyingiramu ndi musajja musiraamu siyinza kulya nkaafu haramu haramaini sisobola kulya nkaafu nze jjajjange yafanga musajja mujungute abajungute be baalwanira obusiraamu ekiri mu history sisobola kuva mu busiraamu era sisobola kukaafuwala ebigendererwa byabaddeko omukyala Kulannama si bya busawo wabula bya ddiini yaabwe mukyo nzize ntambula naye twaliko mu lukuŋŋaane wa Nkulukuku nga lugaba basale nga ne foomu weziri ezigaba basale naye nkulayirira mu be bawandiisa ku basale bakaaba buki we muli oba temuliwo ababasale mujje wa maama beekubira omulanga maama obadduukirire bakyala bannamwandu bakyala tebaliiko ayamba naye akasente kaabwe Thank you so much oyo Kapompo era nga ebigambo Kapompo byayogedde omukutu gwa Wolokoso Extra North West Miyugi tegubinaako buvunaanyizibwa wabula birowoozo bye ng'omuntu tetubi owninga kyovulaba tukugamba nti tetulina kakwate ku bigambo byayogedde bigambo bye ng'omuntu nga nkujjeeyo eyo njala kuwaayoko abakyala 2-3 boogereko okuli ne mukyala Kapompo naye omuwulire nga ayogera ku mbeera eno then tukomewo kiringa ng'omukyala bw'osalawo n'omwami nti ono omwami mukyaye genda n'ono kubanga gwendamyemu fuyuca olwaleero luno saaba
balimba sibalimbangako senga kulannama abadde mukwano gwange ate mbadde nnyo ku lusegererwe naye nga senga kulannama yanimba nange nembalimba ebigambo bingi nti mukakkane senga kulannama ajja tukolera kye twagala naye nagenda mu maaso ga maama ono ne mwegayirira nze ndi mukyala wa movement awulira nga takyagala kyogerako abireke naye nze kyendi ne mugamba oli maama oli mukyala wa movement njagala nnyo okukwatagana naawe nze nasituka ne ngenda mu maka ge ne mwegayirira ajja akulembera ekibiina kyendimu n'abantu bange bendi nabo bentambula nabo gwe kinaaluma nsonyiwe kubanga nze ndi ku kyalo era bwefuna obuzibu bwonna neetooloddwa magye neetooloddwa poliisi nze ndi mukyala ayambala uniform mukimanyi erudda wano okiwulira naye nze kyeŋŋamba titweteeketeeke bulungi era abalabe bonna tujja kubazuula bannabusega mwenna maama fiina ono gwendeese mu maaso gammwe amanyi abantu n'omuntu kyali era ayagala nnyo abantu njagala mbabulira amazima n'obwotambula ensi eno nova n'otuuka weekomerera toyina gy'ogenda okusanga omukyalo omulungi nga maama fiina mbalayirira mbagamba amazima nga nze maama fiina ebbanga lyemaze naye sirabangako omuntu atanyiga nga maama fiina n'obwemukwatira omugo n'omukuba naye bwadde wakani yeebaka enkya n'ojja niweetonda walla yakusonyiwa kyesirabangako mu bantu bonna weetambudde. Thank you so much. Omulungi atuuliriza Ibrahim Kasage manya gange wolokoso exono Swes Miji tusinzira Kampala Uganda East Africa walova era nga nkujjeyo eyo njagala nkuwe omukyala amanyiddwa nga Mama Fiina omuwulire mu bigambo bye naye ayogera ki ku mbeera eno nga akwasiddwa office naye nga jjukira Mama Fiina mu bigambo byagamba nti wano yayitawokko woli mu kutulaba essaawa eno n'agenda okuddukirira omwana yali afunye obuzibu wabula yafuna okutiisibwatisibwa kw'amaanyi nga alabulwa obutaddamu kusaalimbira awo era ng'okulabula okwo kwakolebwa omukyala amanyiddwa nga Senga Kezia Kulanama mukyala wa Jomba Aligaweesa CEO Tondism Group of Religious Affairs era nga Mama Fiina agamba nti ye teyalina kakwate ku kibangirizi kino yali ayitawo buyisi wabula Mama Fiina ng'omuntu mu bigambo bye katumukuwe obeerenga omuwulira kyagezaako okuttaanya ku nsonga eziriwo essaawa eno yoyo Mama Fiina mwewulirireko. Eno ofiisi ekwasiddwa omutongole okuyamba n'okutaasa abasawo b'ekinnansi n'okulwanyisa obufere obubadde bukubba ejjembe mu ggwanga lyaffe. Maama nkikakasa bulungi nti ogenda kununula n'okuggyawo obufere obadde bwerindisa abasawo b'ekinnansi. Maama ofiisi yo okuva leero nzikiriza mu mazima sikiriza muntu muki ne bangane oba okyali awo nti tulina kyetutegeeza seno badde manyi okujja nubaizawe tingenda kusanga Nalongo ne executive ye bankwasa ofisi nga simanyi kino kyonna kyokka munjagadde mumbuuze nti bajja lwakumeka okunsaba okubanga bankwasa office. Bajja lwa mukaaga essaawa 11 ez'olweggulo leero Mande be bantu abangi bwe bati kati senga abalangira wiiki bandi bajja bameka. Ne baŋŋamba twagala tukuwe office konzi office ki nti office ki nti eri ebaddemu ani nti oli nti eri office yo tebangako ye n'omundira ki mukikkiriza nti emisango gikola kula ne bawasaalimbira ne bakwata mukwate omanyi kyekitegeeza amaka mwobaddemu baawo n'akufulumye n'akutwala mu katale n'awasizamu omukyalo omulala naye nze simunenya musaba yonna gyali kubanga mukyala munnange bayinza okuba ebigambo bingi bye bamugamba
naye ekintu kyonna okubeera expert waakyo sooka okitandike obukulembeze togwira buki nze mundaba wano waliwo omwami yayogeddanga nti maama Fiina mukyala Nalongo maama Fiina bamulanga butamulaba ti maama totuwa buki obutabawa budde yensonga lwaki mukyanjagala nnyo nga bumunjagala omuntu bw'otandika okusiba mu bantu b'okulembera essabo ly'ekasubi ery'ennabuti ery'emukono ery'ekiboga nti pulezidenti ajja musale embuzi pulezidenti ajja ŋŋenda waziriddamu pulezidenti ajja buli saawa pulezidenti okubalinnyirira si kiki kyetaaga nga ebintu biri organized bulungi kati nga Kapopo bw'ataddewo ofiisi eno bweri asobola okuga nti pulezidenti buli luvannyuma lwa mwezi jangu ku ofiisi otukole ki otulambule ebiwandiiko weebiri atunde ebiwandiiko naye nneme nga kujja buli mande omuntu gwolaba yeewuuba ennyo mu ofiisi ye nga pulezidenti aba muferi wasira lwaki ate omuntu alina emirimu gyo gyokola olinnyo ogenda gindi ate osiibe mu basawo ng'oba tokyalinga okuwa ssente nze nno gwe naddira mu bigere omugenzi Ssaalongo Benigulu baamutwalanga omuntu eyalinga akoledde obusawo naye ebyenjawulo abaliwo ku mulembe gwa Benigulu era kati bakyaliwo balikakikumuyimira baliwo ku mulembe gwa Ssaalongo Benigulu baabano be bakulembeze nkyabalina nono wuno nkyabalina abaliwo ku mulembe gwa Ssaalongo Benigulu nkyayinabo ku kakiiko lwaki nkyayinabo bamanyi enkola yange nti maama akuwa gapu neweekolera kyokola ki kyoyagala n'olwekyo siina bwe nnyinza kwebaza mukulu Kapompo kulaba mazima na bwenkanya siina bwe nnyinza kwebaza mukyala Nalongo naye nga bwe tutandise bwe tulibeera emirembe gyonna tolikyuka ogenda kulaba abantu abalina laavu mu nsi ate ng'eririyo nga talina teyeetaddeko kamulisa naye nga eririyo mukulu Kapompo ŋŋenda kutambula naawe obulamu bwange bwonna temujja kuddamu kuwulira nti maama Fiina ne Kapompo baawukanye Lastly nga tuwunzika byotalina kubuusa maaso omuganda agamba nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo era nga Kapompo ono yaliko ne maama Fiina emyaka egisobera ddala mu 15 n'omusobyo kunukkiriza myaka 20 nga bakolagana badiringa wamu n'amwabulira n'asala eddiiro n'adda ewa ssenga Kulannama wabula ate azzeemu ate n'asala eddiiro n'adda ewa maama Fiina era nga mu kudda ewa maama Fiina akomyewo bakole bonna bavuge ekintu kwe kumukwasa n'embuga eno oba essabo ly'oli mu kulaba eryo era nga Kapompo akolanga omwogezi w'abasawo b'ekinnansi anda maama Fiina kati Kapompo mu bigambo bye akakasa nti ssenga Kulannama mukyala mufere nze Kapompo nga Ssaabalungamya abasawo b'ekinnansi mu ggwanga kye tunoonya mu nsi be basawo okutambulira awamu okubeera abaluganda nga tuli ba famire emu n'okulwanyisa obufere era maama nze nsanyuse akadde kano okusituka nojja otandise okulwanyisa obufere by the way something funny omukyalo oyo gw'oli mu kulaba mukyala Kapompo yali metroni wa ssenga Kulannama nga bagattibwa ewalusi mu Luweero district yali metroni we era nga naye asaze eddiiro bukolokolo n'adda ewa maama Fiina bwe kuba mupiira okusinziira ku VAR kali akalaba goolo enywedde oba tenywedde katulaga nti maama Fiina bano agenda kuba kunkumula emyaka emirala 6 mu maaso nga tavuganyizibwa era mu bigambo bya Kapompo alaga nti Kulannama abadde ayogera n'atali mukulembeze wa ggwanga wichi ekimazeeko enviiri ku mutwe wadde nasaze enviiri naye obukunkumuko obubaddeko bumpeddeko nti era waliwo rumors eziraga Mekusufu agalaga nti ssenga Kulannama abadde ayogera na Mendo Habert Segujja abasinga gumanyi nga Mendo Sevo Tichampamire nti era
gwabadde ayogera naye gwayita Museveni which I'm not so sure of. Tujja kunoonya Senga Kulanama ataanye ku nsonga zino. Wabula era Kapompo yeekubiridde enduulu erifa aba Wolokos Extra nti Senga Kulanama amutiisatiisa wano wali kyo tamanyi butuufu bwakyo but ffe wano twogera nnyo na facts na evidence. Kino tebabalimba nti Kapompo jja mutiisatiisa kubanga kalenda yange Allah tabaraka wa taala yagiina. Ate omuganda agamba lweyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko ate nze nasabira ndika amayembe emisambwa abalongo n'emizimu gy'abajjajjange mukyo nti amazima tugogere gasigale nga maki nandibadde mujjudde okutiisibwatiisibwa. Omanyi bulijjo obulimba bwambala fulaati naye amazima gambala ngatto y'akakondo. Amakulu nti obulimba bwe busooka okukola ki okutuuka amazima gasooba naye gamala ne gakola ki ne gatuuka. Lastly nga tuwunzika insha Allah next week ngenda kunoonya Senga Kulanama ku mbeera eriwo. Insha Allah next week ngenda kumunoonya. Omuganda agamba tosala gwa kawala nga towulidde gwa kalenzi. So tugenda kunoonya Senga Kulanama. Bw'oba owulidde vidiyo eno osobola naawe okunyigira kasimu kange kali kanoti musanvu bbiri noti ne kasembyayo noti. So kwoba onkubirako tubeere nga twogeramu. Line egamba nti omuganda agamba nti ekijjoma nkinyaga bitono mu mbeera eriwo y'abantu okusala eddira okuva eno n'okudda eri ngamba Mama Fina nti bano bantu at the end of the day olina okubeera nga obeera active olaba embeera. Omuntu bw'asala eddiro n'ava eno n'ajja gy'oli mutekeka keep an eye on him or her era bw'asala eddiro n'ava eno n'adda eri because at the end of the day tuli bantu abaanadamu binadamu omanyi kyemba ntegeeza. Then lastly nga tuwunzika Wolokoso Extra no Stress Muji tevunaanyizibwa ku biba byogeddwa mu programs zino. Tetubivunaanyizibwako wadde abaddukanya omukutu guno oba agwerezaako nze n'abaguddukanya tebalina buvunaanyizibwa ku bigambo biba byogereddwa wabula ziba ndowooza z'abantu ssekinnoomu nga bw'oba bawulidde mu maloboozi gaabwe. So embeera yonna ebeera eriwo ababo boogedde ebigambo ebyo be balina obuvunaanyizibwa ku bigambo bye babeera boogedde. Ibrahim Mukasa atagenda for Uganda njala kwebaza ekyensusso abantu abalaba waaka waffe mwenna. Nja kutandika ne region ya Middle East. Thank you so much. Omulizi Doha, omulizi Dubai, omulizi ensi mpitirivu nnyo eziri mu Middle East ya mu kyondo kya Middle East. Thank you so much. Nzikirire mu America, South America ne North America. Nzikirire mu Europe omuli ensi ezigwa mu semazinga wa Europe yonna. Wano mu Africa nebazanya abe South Africa, Kenya, Tanzania, Nairobi, Rwanda, Burundi ne mwambuka ga Africa waliwo abatulaba. Waliwo na Uganda abandabire Somalia eyo abagenda okukola emirimu egy'okukuuma eddembe n'okutereeza ekitundu ekyo nammwe mwebale kubanga mutulaba. Nebaza abantu abatulaba mu bitundu ebyenjawulo. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebale eddala. Ibrahim Mukasa gemanya gange atagenda for Uganda. Nebaza abatulabira ku coasts oba ku myalo egy'enjawulo mu nsi yonna mwebale nnyo mwebale eddala. Tukwatagane omulundi oguddako byoba olabye bino tekireflectinga kyetuli ffe ng'abantu wabula ffe twabakana n'eddimu ly'okubatuusaako amawulire n'okubategeeza ki ekiri ewaka mu abatali waka n'abali ewaka okubasombera obunyomero obw'enjawulo mu ggwanga Uganda gye mutatuuka ne tubaleetera ebintu bino. Ibrahim Mukasa gemanya gange abasiraamu assalamu alaikum abakatuliki abalokole abakristaayo abaorthodox n'abadiventi Mukama yeebazibwe atenderezibwe aweebwe ekitiibwa agulumizibwe n'abanzikiriza endala zonna lodge upon yourself. Wolokoso Extra no Stress Muji Ibrahim Mukasa gemanya gange atagenda for Uganda tusinzira Kampala Uganda. Subscribe, commenting, sharing, liking. For latest information regarding all your celebrities in Mugwanga, Uganda, it is Wolokoso Extra no Stress Muji. Lodge upon yourself Idris Lukwago, Tony Sonabulia, Mukuru Omulala, Chiza Clement, ne Daniel Mugoya. Big up on yourself.
Omubaka waliwo omukyala gwe njala oyisizaawo kakantu wano amanyiddwa nga Nakawooya. Nakawooya mukyala muto ali mu kisinde talina kisinde kyalimu naye atabakanira eddembe ly'abantu era nga mukyala aliwo ku lw'enkulaakulana mumulabiranga ddala abantu b'e Nakaseke. Omukyala ono Nakawooya agenda kwesimbawo e Nakaseke eyo mumulabiranga ddala. Nze bwe ŋŋamba nti oyo mumulabiranga ddala bannange ensabya obusabi ne mumulabiranga ddala bannayuganda mwenna abaana ababalabye akatambi kano mwenna naye naddala ab'e Nakaseke tulonde omukyala Nakawooya n'ebirala ebisingawo ku ebyo nja kuba mubaleetera ku ground eyawayeemukko naffe wano ne wali Ibra K Mukasa say so Wolokoso X no Swiss Muji I sign out.